ate obanga onoonya omulabe wo tomwekwekanga omulabe oberanga nakunoonya mulabe tomwekwekanga nze kekali akakodyo kange era nakati mu nsi y'obulokole oba ene y'obulokozi bwe mbanga noonya omulabe simwekweka ensonga lwaki very soon bayirawe kubanga kamera twagifunye yanzedda kamera tugenda masabo tugenda kuokya masabo sabo ku sabo bajjajja mwekabireko security yeyongere gwobako nerirongo gamba nti pastor kango talisobola nti obango gamba oyine amaanyi ati mwe mugaita amaanyi fe tukita kisa gwobango owulira ngo nsobola ng'oli musawo mu Luganda nzija wuwo kamera yatuusedda we ndyokya nensigala nga ndi mulamu omanye Katonda wange wa amaanyi awondeka nesonyiwa jangu eno tugende ffenna we ndyokya nenfa ngawo n'abatulabanga balekerawo okukkiriza Katonda kati amangu agodduse emiwunyo as soon as possible ofunyisiza omulabe kakati ate oli namukuba kye bayita sumagiza gye bayita batya lumu olinettira nkusabira awulira obujulizi buno Mukama akutaase okuva mu mwoyo gw'obwenzi nkusabira Mukama akutaase okuva mu mbeera ya masturbation kubanga obwenzi butambula nabyo byonna ebyo kasabuni okaddidde Mukama abikuwonya ebyo sumagiza yetya kiwamubaga sumagiza yeno wammanga nkubuuzizaako nojje waka wange oba we mukafo we twateeseza nenkuyoola ekigo nga tekuli kukkiriziganya nawe kuyeyagalira bano baali bakusonyiya ogw'okuwakisa kati bano bakunoonya gwakumenya komera era n'abaana bakukwata ne baddamu ne bankwata banteeka mu ddala kolo nga teririiko katuli kasejjebere wabonaabona n'ama banzijeeyo bantutte mu lyewalala ku kitundu ekirala bwe natuuka eyo nno magezi gatta nga mpulaninga era akakodyo kakuvaawo kubanga ogwo tolina gwoteesa naye tekubaako kompuleyina obeera against the government oba olina kusootinga kibonerezo kyo okutuula ne wekkama kati we mmala okutuula ne nekkama nga nkwata mutaka gwenkoze gwentudde ne nekkama nga mwesiiga namwesigireyo emabega emanju kati abantu kasita bandaba nga bagamba alalusaalina bbi kati ekomera neri kuma omuliro ne balekaana kati nange nga numba mbalumba njagala ebbakwata kati njagala bakwata nga bakuba enduulu poliisi yajjanga eggulawo nga bajegaladde batidde oba ggulawo kasita bandaba nga neesiize baavaayo buvi nga mpisaawo nadduka teri yankwatako ne ŋŋenda. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Bwekityo wekiri bwe gutyo bwe guli nga nsooka nzijayo eri engatto yange gye nayagalanga holosta nga nsooka njisiba nga njinaanulira wano we wati wano nga njileega akaguwa obugwanga mbwambusa mpaka muno nkulaba nga nsooka nzijayo gundi zange nako zange zinayambalanga ogenda kubagana abasirikale kati ontwala wa ogenda kumpa mmere wali wenkanuuti nali mutono naye nga nina ebikolwa zebulogera nti nakubagana n'abantu singa wakogga bukozi ennaku ate luli nalinga lubwa kati ogezi luli kati enjawulo gye nnyinamu omubiri gwange guli nomo
kati luli nali mutono naye emikono giringa mitayimbwa ne kati olaba ngonda no yabuzaako omwana ng'obuwala namubiru Olivia nkutumiddeko my sweet ati nkwagala nnyo nnyini ddala mukama akumpeera omukisa we bali kundabirira nembeera nga nsobola okujja mu bantu ne mbabulira ebigambo bino nga basobola okunzikiriza oyambala nnako n'engatto tulujja ku mulamwa naamu agira awummula okubagana abasirikale ye naamu muleke kubanga gituyise yamanyiyo kati we namala okwesiba bulungi kati nga nyina okuvuga olugendo okuva Ekiryamembu mpaka Bukuya eyo mukasanda wansi eyo gye ngenda okulya kava ogenda tambula obutambuzi kwekweka kati nga nyina chenja yange bagiyita kafudumizi anyago banna ati abayaye baba n'amannya agatategeerekeka nze nkubuulira kati lwaki chenja agituma kafudumizi ng'edduuka misinde gya kirawo tebaako buleeki eriyo ekintu kye bayita kafudumizi nga kidduka naye munange agamanya gandoozira ga setaani kafudumizi kadungu eyo oba nalijjawa ngisimanyi sebo nga mpite eggaali yange ng'evaawo nga ngitandika ogisota tebaako buleeki nga nsooka ngikwata nga ngiwagala bulungi nga ndisimbako nga nsooka ngenda nga nsooka ngikanyuga bwe nti nagikwata mu ngalo we nti nengikanyuga eri nengibuusa ekkubo akadde akasooka naye gweri nga tewali alaba mukululo gwayiseewo kuyingirayo nange nesitula nensuka nengwayo gyeri enkwata chenja yange ate wobanga onoonya omulabewo tomwekwekanga omulabe wobeeranga nakunoonya nga mulabe tomwekwekanga nze kekali akakodyo kange era nakati mu nsi y'obulokole oba eno ey'obulokozi bwe mbanga noonya omulabe simwekweka y'ensonga lwaki very soon bayirawe kubanga kamera twagifunye yanzedda kamera tugenda mu masabo tugenda kwokya amasabo sabo ku sabo bajjajja mwekabireko security yeyongere gwobako nerirongo gamba nti Pastor Kango talisobola nti obanga ogamba oyina amaanyi anti mwe mugayita amaanyi fe tukiyita kisa gwobanga owulira ng'onsobola ng'oli musawo mu Luganda nzija wuwo kamera yatuuse dda we ndyokya nensigala nga ndi mulamu omanye Katonda wange w'amaanyi awondeka nesonyiwa jangu eno tugende ffenna we ndyokya nenfa ngaawo n'abatulaba nga balekerawo okukkiriza Katonda omanya talina maanyi ekyo yakimpa nkikole era ngenda kikola mu nsi yonna kamera yatuuse dda yaffe Local International Ministries yoge mukama tetuzanyirwako nno mu nnaku zino mudduka kati olaba sagala no wanene kugenda banayo crusade yaffe etuuse ennaku z'omwezi 29 omwezi guno mujje tugendera kifuma tubulire enjiri mulabe ne kumanyiga mukama gano gembagambako omanyi bino ebigambo mbyogerako muyinza okulowooza Pastor Kanga ajubisa Pastor Kango ayogera bwogezi nga mwogera abantu bangi abazinga mu comment section yomu ne boogera ka njwanjwa waabwe jangu olabeko ku mukama byakola. Come and testify what Lord can do. What the Lord has done. Has done kiba kyayita. Era by the way era yakola dda era nakati agenda kukola. Akagali kanodduka miwunyo. Nkakweka kati njambaliza wali wenyine nyine ku mulyango gwange opposite ne nyumba yaffe kwenda kwekera nga mwama nga nsoka ningiza bandange nalindi awo nga basirikale baabo nebetolula ne bagamba kasajja kalabuse kagenze tukajewa nga batandika okwogerawo gye basuubira okunsanga nga mpulira enkyusa mu lugendo nenfune wala gye ngenda okwekweka nawe ampuliriza bw'obanga oyagala okwaŋŋanga ebizibu oba okuwangula ebizibu you have to face them. Bw'obeera nga tobifeesinze ebizibu bigenda kuwangula. Bw'obeerako n'ekintu kyokola gwe nawe baaloga obutakola business emirimu gyo bagisiba ebyenfuna byo byekyanga ekyokukola kiri kimu kyokka essaawa zino woowulira webabeera bakuloga butakola tabukisa kukola ogenda laba obulungi bwa Mukama kola nga bw'osaba olaba obulungi bwa Mukama. Kaakati nga nkwata kagaali nga nkyusaamu system eri gye nali neekweka nga ngende walala bwe natuuka eyo nga bankwata nga mbeera eyo kano nabeera eyo obwenzi Bayibuli ebwogerako negaawo obulaba dduka kyetegeeza teweesembereza mukazi na musajja ataliwo teweesembereza musajja ataliwo. We natuuka eyo gwe mulaba wano Pastor Kango nafumisa mulala lubuto
Oyina abana ameka. Mu myezi gyanjawulo ndeka. Ko home kulika abana bangi. Era nabange we bali. Otukiriza olugero bagamba nti wakazeeke kamulondula in fact ke kamusoka nayo. Odduse kuwakisa wakatuuka eneno. Owakisiriza ku sport. Niro akitokose ekigambo ekiri ekigambo waliwo omuntu yafuna olubuto. Mwetudde no mu bisolo bakuyita kulinyira. Munsabire naye soda yono na interview ya naye wagamba oli Muganda. Interview nze ndi Muganda Munyarwanda. Kati amangu agodduse miwunyo as soon as possible ofunyisiza omulala. Kakati atoli namukuba kibayita sumagiza. Je bayita batye. Lumu oli nettira. Oli nettira. Nkusabira awulira obujulizi buno. Mukama akutaase okuva mu mwoyo gw'obwenzi. Nkusabira Mukama akutaase okuva mu mbeera ya masturbation kubanga obwenzi butambula nabyo byonna ebyo. Kasabuni okaddidde. Mukama abikuwonye ebyo. Sumagiza yitya wamubaluga. Sumagiza yeno wamanga. Nkubuuzizaako nojje waka wange oba we mukafo we twateeseza ne nkuyola ekigo. Nga tekuli kukkiriziganya. Nawe kuyagalira. Mu process awo. Nena mu biro Olivia alabye bambi darling siwa. Abimanye ebyo byonna. Tabimanya biwulidde wano gwe gusoose. So mukyala Musumba nkusaba subscribing ku Expo bingi nkuyanja yobadde tomanyi kubalo. Naye nga takyabikola, nga takyabikola. Kati kitonde kijja that's why tubyogerako. Era okuva ena kufuna. Watereera. Oli mwana ogwa. Ono wamubalula tasina byalinako. Kati teyangamba nga alufunye. Teyasanyuka naye yandoopa. Yali mukulu ye. Era fenna twali awo. Kati bandi awo nga bavumba gatiddewe vubu nga bankwata. Naye n'obwenzi bwange obwaliwo naye nga mbeeramu n'akasente. Nga nze banfuula kamu 2 nga buli ankwatira ku mwana we nga nsaba kamu 2 nga nkamuwa. Ng'ozijja. Nali nkola. Okubba kuliko wabba. Byonna nga ngatta wamu nga ate n'okola nkola. Ate n'okola nali nkola kubanga nali ntandise okuyingira business. Navugako ku butungulu, navugako ku butungulu. Kalu 10 akatungulu, kalu 10 ku motoka. Omanyo kayimba. Nkira waawo nsingawo. Omanyi nze kati olaba wenviridde wano mbadde nga ndi musumbe kuloka awo nga ntambuza ebizigo. Nga ntembe ebizigo. Ngolo yimba oti ebizigo. Ebiguune ebyo kule ekizigo. Ne bannange. Bw'oba tosobola kufuna bunaku ne weenenya mu maaso ga Mukama. Bizikusanze. Kakati natula wansi. Manyi okukola ebizigo. Netuyiye erinnya. Actually, erinnya eryo lyajja waliwo omuntu yali nsinika sigenda yo mwogerako kubanga anjagala nnyo atamanyi bamumanyi. Yampa idea y'ebizigo. Kubanga yali abaddeko mu kampuni mu bizigo ebyo nga bikozeeko. Kati yampa idea. Kati ne batuuma erinnya nti ebizigo tubiyite Mukongo. Kubanga Mukongo oba nabiwulya Mukongo bati abakongo mbayina eddagala lingi bijja beeramu eddagala lingi sobola okubeera nga bikola bulungi. Teyali tuma amasaizi yo. Kati ate wulya wenzija nefunya akasaizi kankana akalagirwa. Ani yakalagira? Mukama yakampa. Sikaina era wali yagalange jembe mbere waneno mujja kulaba nga ndya kubanga bambi emmere njifuna era mwe bali nnyo mwe bali ddala batu supportinga ku Rock International Ministries mujje mweyongera ku supportinga abaana tudde ku masomero muri nnyo erya Yesu ne crusade etandise mujje tugende ku crusade kakati nga obituma Mukongo ebizigo bituma Mukongo abojeri kati erinnya la batene erinnya yagala okuconnectinga ofana nabikola kati nange nenkyusa mu system oni nga Mukango abojeri omwami ono banyaye from Mukongo tu Mukongo ola Mukama takozesanga ko muntu musiru talina kya kwagaza nina ku sample ya Mukango mpeko nesigeko oba byagwayo kati skini yange bagala kyusa bizigo asiyasiga bizigo just njaga kubitandika butandise siyasiga bizigo ne serious atulaba tuli mu njiri tuli mu bujulizi bwa Pastor Kango Mukama we yamuyisa okugenda mu geyenda ne mu ggulu waliwo kaliko oyogedde wali eri ngoma zofunyisa ono omwana obuto n'ogamba nti omuze gwali gukulembera n'ogamba bakukwata mbadde manyi nti bwe bankwata ne bantuusa mu pomera kati bwe bantwala ne bantuusa mu komera n'owo omusiba olubuto
bansiba mukomera liye bukuya tubafunyisayo yombuto ati we bamala okunsiba katwayina room nga olabe eno ne mama room ya mwenye kwe agigezese ko tetuna tabu kakati ngeri kakasenge nga akasenga ako bakasima mu toyi nga kaliko ekitulibwa ekiti kati jukira basibye skill master kati ngeri wansi ebweru nga basiba sirabu nabo bakola katulika we kabamanyi nte muri muntu ajamu kubange komera teribera mu bato libera mu bakulu kumbe balesa akafudumi akasajja akasejjebere erinyero ndijukira balesa akasejjebere bakatadde mu komera kati nganze nange sayina bankyalira kukomera naye nga akasente nyina mwera bansangamu ne kasente umusirikale yakatereka nga mugamba nga nsoka tunulamu omwangu nga ndabako mukazi atandika omuwana mu bwenzi bugoberera buwerekera owana n'omusirikale kati nze nsaaga nga nsaaga yafuna olubuto kyekyaganza siriko owulira emboozi lwaki ogwa mu gundi leero embuto zibadde nnyingi mbuzaako olumunyuke omusirikale omwogereza muwana kati nga mutume emmere kati nga muwana nga kyenjagala ye banayi nalisagala mukwana wabula kye nalimbala kunzija mukomera kati nga mugamba ndeterayo ebizigo njagala ebizigo kati nga kusente zange agenda nga ngulyayo ebizigo nga ndetira nemmere ebyokulya nga ndyanga nga mbeera omu nga ngamba bannange tugenda oba temugenda tugenda lino ekomera kasotoloka bakwata bakubirawo zikutta nga nsoka nzitunuulya bwenti yonna banaye muzeeyi ozimba amakomera ne munange ate muzeeyi si yazimba amakomera ago yagasangawo agamu just akola renovation era manyi teri bukulembeze butava eri Katonda kitulume ekyo buli omukyogera era kibalume naffe kituluma kuba tuli baana b'abantu nalima wagonda amala nanyuka kati naye ng'ekyo kyali awo oyo mukama yamutuwa era yamutujjako obagamba ani agenda naawe mbozi ajja namutujjako ajja mutunga yamutu mukomero gamba abasi omaze okugula lubricants abantu atalina future naye tebagala musajja oyo naye tubagala nnyo mu linnya erya Yesu tude mukomera ogamba abasibe ani agala ogenda jjajja tumwezonyiwe tumusabire musajja oyo awangaale nnyo kubanga bwenzijukiramu nze nga nyambala empale nayambalanga empale kambabuulireko ng'erimu olukoba ng'eno waggulu twebikkirako olubugo okubuguma engoye tezabeerangayo naye mbugo omusabo zabeerangayo ate bali bazikomagirawo waka waffe naye akaseera we katuuka naye waffe tewali masannyalaze nako lyegali twebaza mukama kyokoze okikoze webale nnyo webalire ddala era mukama azenga tuwa obunnabbi teekateeka omusingi gw'ogenda okuleka mukama waffe tuweereddwa omukisa okubeera naawe mu linnya erya Yesu mmaze amiina kati ogamba abasibe tugenda baŋŋamba fe tulina gye tulaga totukubya totusa naye baba nange nagenda okunyanyanyanya kukomera ng'ebyaddala ligumu kasejjebere talina waayita neŋŋamba kasookedde nepanka leero bammaze kati kyenawulirako era bannange kinakakasa akaseera ako bali basiba emyaka 7 okubwenzi ku musango ogwo gwe nali nkoze ogwobwenzi kakati neŋŋamba nze tibali muntu ansibira mu kkomera myaka 7 ngenda nembagamba ngenda nembalizaawo ku foreni bakeranga ne batubalaawo wabweru awo kakati bwe nabalaamu awo nendabanga mu butuufu awo obajja yinza okunkuba esasi nenfiira omugulu oba omukono yamba awo sigenderawo sigezesa nentuma ebizigo byange nenzija nembyesiiga we nabyesiiga nennoga akazigo nga masamasa nti nengenda nenzira ku mulyango gwa katulikali nenkasiiga bulungi nekonalika masamasa kati jukira balizimba kati eno wansi gye bategera ekidomola bakitegerayo buweero ekidoli ze najja buzinga mboka we nga ngwa mu kidoli muli
Okamukalimbwe banange mbasaba musubscribing mulayikinge ku channel za zonna tugende maaso n'obubaka buno okirira mu kituli kya Kalimbwe bwafuka bujulizi ensonga lwaki mbogerako kati nga ngenda nga bantwala nga nzika mu kituli ngwa mu kidoli munda nga nfuutukamu nga ngenda bwe nagenda nga mbeeraawo kati ate ngenda okufuutukamu nze kyesamanya ti ate abazadde baali bansonyi bazze kunnona ate ate laba wempona guno omusango gwa kaseegu ate laba we batandika kunnoonya gwa kutoloka mu poliisi gosina kumenya komera ate baali banoonya banfunirawo bano baali bakusonyiyo ogw'okuwakisa kati bano bakunoonya gwa kumenya komera era n'abaana bakwata ne baddamu ne bankwata banteeka mu ddala kolo nga teririiko katuli kasejjebere wabonaabona n'amagulu banzijeeyo bantutte mu lyewalala ku kitundu ekirala bwe natuuka eyo nno magezi gatta nga mpulaaninga era kakodyo kakuvaawo kubanga ogwo tolina gwoteesa naye tekubaako kompuleyina obeera against the government oba olina kusootinga kibonerezo kyo konze kati nno wanendera nyina oyiye agagenda kwolwo nno nayiye amagezi ogamanyi naye bannaye we nagawana abantu bayinza otoloka tebatulaba babaterako UBC sebo mu upper prison yeruzira remote mubana na YouTube ne baziraba naye UBC ngekaaba muino laba budget yeggwanga ku mpaka naye no bambi twebaza nnyo government yaffe eno gwe gamba nebaza era twagala mukama tugisabira buli lunaku ogisabira mukama agiyimirize bulungi eyimirire ebintu ebisomoza abantu ebisolovinge mu linnya lya Yesu abanjagalire nnyo mukama waffe Yesu kakati maze kati line eddala libantwalamu nali sootinga nalyo novaayo nawe nenvaayo kati we navaayo yo nvaayo ntya bino ebintu ebanyumiza njagala okukwata ku mitima gy'abantu abo bagamba nti ffe tuli bakolobero ne mukama tayinza kutusonyiwa newe tumuyita tasobola kuyitaba banyabo ne basebo ekyo kyokola kikyamu katonda ayagala okyuke era ne gavumenti wona baalo okukyuka egenda ebadde kunoonya egenda tukange kutunuulira butunuulizi nga nze bwe ntunuulira nga tokyali mukolobero nga watereera mulayini era omulimu gwayo kugolola wobeera olemedde okwegolola naye kakati nkuwa amagezi nga tonnaba kulinda gavumenti ekugolole nga tonalinda nsi ekugolole gwe weegolole ng'okkiriza Yesu Kristu atandika okuzimba omulimu mu ggwe kubanga tosobola kikola nga toli naye mu linnya erya Yesu so wentyo nayiyaga mapya magezi gassa amanyi na pulaninga kwolwo tekwaliko wadde akatuli nga n'ebisenge bigumu nnyo nga buli kimu kyonna kyanjawulo nnyo olwo olukujjukujju we nali wali nga nnyingira geyeena ng'emisango gyange ginsalira ogenda mu geyeena yo gyanzitowako nalowooza nti ngenda kozesa olukujjukujju lwe lumu lwe nakozesanga ku nsi okufuulinga abaana b'abantu nfuulinge ne Katonda ekyo ekibi kikola ennyabo oba ssebo ffe osobola otubuzaabuza abantu abaana b'abantu osobola obabuzaabuza ne mu kkanisa osobola okwenderamu munda era n'abaana b'abantu ne batamanya naye ebiseera by'okuwembalirira bannyabo ne bassebo bikulindiridde ne ka TV olibiraba nga wabikola ne ku olulibo tokyanyumirwa amuteringiyo ajja kuba amaziga biwobe na miranga mama tubalabula ano mwesulira gwa nagamba kakati olwo naye amagezi negwe nali mukolobero naye mukama yebale ate mukama nebaza nnyo lwaki njagala nnyo okwebaza gavumenti yatuwa omukisa abantu ngaffe tudda kuneno bino kambiyite nabyakwasama netwasama kubanga ebyaddala twakola ebikolobero ate netwasama munange netusaasa naye gakasita baakyuka so we love you so much government of Uganda tubagala nnyo era n'ensi yaffe tujagala nnyo twagala kuzimba omusingi ogw'obwa Katonda era omusingi ogunyumirizaamu abantu ogusitula abantu tubasabira mukama batukuumira batwagalire mu linnya lya Yesu kakati bwe ntuuka akaseera ako nga munnange sikola ki nga si ya magezi nga magezi gwe nagambula wali ku foreign ntiddewo nga ngamba kati njiza kakodyo kalala
Bwe muwulira Pastor Kango sitya kwogera nnaku yange na bintu bye nayitamu kubanga nabikola. Era njagala naawe okyuke okoso mukisanga nzi gwe nakozesa okudduka ekibi ekyo kyoyitamu oba kibi kyo oba kibi ki. Nga siya kakodyo nga ngenda wali nga ntuula okutuula okumanyi. Okutuula ne wekkama. Kati we mmala okutuula ne nekkama nga nkwata mutaka gwe nkozi gwe ntudde ne nekkama nga mwesiiga na mwesigireyo emabega emanju. Kati abantu kasita bandaba nga bagamba alalusa inabbi. Kati komera ne kuma omuliro ne balekana kati nange nga numba mbalumba njagala bakwata. Kati njagala bakwata nga bakuba endulu. Polisi yajjange eggulawo nga bajegaladde batidde. Obagulawo kasita bandaba nga nesiize bavayo buvi. Nga mpisaawo. Naduka. Teri yankwatako ne ngenda. Kati mbufunza Kalimbwe yakuyisaawo. Yampisaawo naye bannoonya. Big up Kalimbwe. Ne bankwata ne nkola ekibonerezo kyange ne nkimalayo. Ku luno nagamba wange nesalidde nnyo amagezi kangumira abasajja nkikole. Era gwa bajja kunoonya. Tuddeyo ku bibi byaffe. Kakati ebibi ebyobwenzi bannaye n'ebibi ebirala bizitowa mu bulamu bw'omuntu. Obwenzi obeera watansi obukola. Bannange buzitowa obeera toyagala kumala kulekeraawo. Ate bubeera bukusindiikiriza ate bukuleetera obuyombo ewaka amaka ne gatuuka ne gasasika ne gakyankalana n'otuuka n'obeera mu mbeera nga tetegeerekeka. Ate mu biseera eby'okuwembalirira ate era nawembalirira n'ekugendako ng'olina ogibalirira. Kakati ne ku olwo ebibi bamamala okuzitowa newakana mpaka ny'omwoyo mutukuvu mugamba olabika olaba bubi wetegereze bulungi nze saaliyo. Nga manyi nga we nafuulinga nga bano abamakomera ne baddukako era ne wenti ngenda n'ofuulinga Katonda. Mu Buganda wange soda nkubuulire kino kyekyaliwo. Omwoyo gwa ssere gwampuuka obujulizi kati gujja gunzi nja nfuna okumanya okw'omwoyo okw'okubikkulirwa. Omanyi lwaki njagala nnyo okulaga kino ekintu lwa nsonga emu. Njala nkulaga eno mu nsi y'emibiri n'ensi y'emyoyo. We nali nga nkyali musamize Katonda yantwala mu bintu bineeno ng'ayagala ntendeke mbulira abasibe era tulina enjiri yaffe y'okubuulira makomera egenda mu maaso tukyalira makomera prison n'amakomera gano aga bulijjo. Ne tubeera nga tubuulirayo enjiri mutwegatteko oba mutusupportinge oba tusobola twegattako supporting omulimu ababuulizi we bali we tuli. Bagita inmate ministry. Inmate ministry. Abasibe bayita inmates. Badi manyika muka prison. Inmate ke kali advanced. Atera style mu nali nsomesa ku busibe. Naye ako tebakangamba. Baraka beera. Manyi naye nawe olimu olukujjukujju. Aso ayiya yiyono era naye oyinza okukakana. Eriye mabegeri nga naye olusi yayitako nganzi gye nayita kubanga muyiya. Ekibanga sibwangako. Mukama yali akuteekateeka. Bankomya kunnateeta ku poliisi awo ebintu byangu. Ne wali okoze eki. Ate waliwo mukunja yagenda n'alumba laavu masi ne bashankanya akaduuka ke. Saali nawo niyo nagenda okyalira mukunja nange ne banteeka mbu nange naliko. Byakisinuzi bibantwalira nange na Katonda nze. Kuba buto. Kakati nange luli nakolanga emisango ne bantwalayo. Naye ate nange bantwalayo ko nga saakola misango. Ne gwe ali muzzi wali mukolobezi gwe. Nali mukolobezi olonga nsasulira biri ebyayita amazima ku mulundi guno. Pastor Kango yali yalokoka. Pastor Kango teyali muyaye. Ate otulina otuukawo nagamba olina otuwa kuba ngamba wakola ebintu by'amaanyi eyo mu kkomera. Era no ngamba amukundiga. Era anti ekiri kyalabadde kugamba nti no bansiba mu kkomera ate ne banteeka mu kkomera eddala. So sera kulumiriza buli kimu kikulumiriza kye wakola kiba kiwogera ali eri ng'okiraba. Kakati kijja kinzijukiza. Ngaba gwe sero oyogera otya gwe sagalo ne mamalizeeko. Oyogera otya. Nga njogera oyogera otya. Ngamba ojjukira bulungi nnyo nga muli mu ssabo. Ku kyalo kye kati kandige era wankozesaako. Wampa omukyala ng'ayagala kunoobya mukazi we. Nompa sere no ngamba ono sere seera ove maka gange. Kati nange sawa zineeno wagenda nonyigiriza nonnebakirako ku kiswa ngo ne basaako omuwala. Nange sawa zineeno nange sawa zineeno nkwerako obujulizi. Ebiseera ebisinga obungi ebintu bingi byetukola nga bituleetera nga bitusindikiza okuzikirira nga ate bigenda tuuka bituweereko embalirira nga n'okumanya tukola ki tetumanyi. So baganda bange abampuliriza olwasere weerito erwali nga sere mwekalizaamu bannyabo ne basebo nga n'ensiri zivaayo nga zoogera nti Pastor Kango olunaku weeruti twaliwo weetuti era nga nazo nziraba zizo zaaliwo zindaba
twali tulawuna nga yali ku mikolo gwansinga banziza mugeena wangambye mugeena eri amakomera gafaanana gati wali amakomera ate galinga keji kati olaba abana bazanyi ba filimu ebintu ebazanya sometimes mubamu abagenda kati munsi yemiyo kati nganze waliwo abantu bangi abansaba engero za filimu era tulina ne filimu gyetwagala okukola okuzanya mumpita nange nenzanya nawe yagala okuzanya ijjangu ate uyo ina ne kamera endala tuba tugenda kwata buli ango tugenda kukola filimu omwoyo wa Mukama yanungamiza okugikola egenda beere ekwatagana kubaweereza ne ku bantu abakkiriza Yesu Kristo lwaki tebaweebwa lwaki tebatuuka magenda gaabwe obanga oyagala okukiyimiramu jangu tuzanye ffenna twagalamu abawala abanyirira abasajja b'amaanyi emmotoka twagala amaka ge tugenda okukozesa tubeere nga tukola ekintu nga kiriko omuwandiisi wa script anoonyezeyo kalakita enzijaamu ono kyemumanyiiko tamanyi nnyo naye tatya kati mutamanyi ayingira mulimu byatamanyi n'ayambala olubugo kati mumuzanyisaawo ng'omusawo muganda sigenda zanyanga musawo muganda sibulabika bwetaga abantu bakulukulu nga ba muzungu kuba ne bwatalwambala afaanana amayembe kati nze njaga kalakita nga muzungu ye yaliwo yatudde awo akadonga mba neetaaga kalakita obanga yakivubuka oba yamu mutemuseka mujja kunkubya omusajja neetaaga kalakita obanga yakivubuka oba kale ya muntu kitegeera nga bw'oyise muzumba muzungu tuvudde ate muntu awula yatunda kadonka mu kumutimbagana muzungu David njagala nga bw'oyise ebyo ebyana ebirayiko obulungi kale njagala obanga nze abakolamu omulimu mu kuzanya buzannyo obanga nze abajja ku mulamwa simanyi okiraba olajalaga togenda kuzanyira mu filimu yaffe nga gundi kati ngenda buulira njiri kale njatendereza Yesu nkwekute tugende njakubaamu ng'omutendereza sebo ayinamu ku ddoboozi nkutidde naye nga mu filimu mwendi mulimu keji mugeena kati mulimu cages. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Nga naye zimuvinga. Jukira eri nyanja ya muliro. Kakati amayengo nga ogalaba ku nyanja ene y'obuliwo y'amazzi. Neri gabeera gakuba gabazeeno gabazeeri. Anti ngo ino gabana ku bulumi bw'omuliro, ogabane ku bulumi bw'amafumu, ogabane ku bulumi bw'envunyu okuvunda, ate tebavundira muliro, envunyu tevundira teba muliro, ogabane ku malobo bakulyoke bakuchunye, stani akuchunye akakase. Ate jukira amagombe geena ennyanja ey'omuliro. Ate wotuka munda, controller ya eri mu stani. Era ye moyo mutukirivu ne Katonda ye bamalayika. Bakoma kuno kuyo. Bo bakola delivery. Era tokkirizibwa. Teri muntu akkirizibwa. Katonda ni wabanga akukwatiddwa ekisaatya takusobola kujjayo. Kasoma lutuuka eri. Kasoma lutuukayo nga kaweddemu. So beera muli eri ng'ennyanja ekuyuze oloza ku kiri. Kati jukira amakomero omwo mulimu amakomero ag'enjawulo kati akakagundi kasobola okutwala oluusi n'omirwanga omusota ebisota by'omu nnyanja. Kati ate okimala okukumira ne chikujayo ane chikumenya amagumba gonna nga nawe ogawulira gamenyeka ngo bulumbi bwa pain eringo ojuwulira ate ebintu byeri byo bya ddala amazzi gakuba oluyi oba omuliro gukuba oluyi owulira nga buli kimu kyonna nyine kikonako nga kijjudde kutochalinga kunyugirizibwa. Mumanye ensonga lwaki nze nalokoka nali njagala nnyo obubbi nze nalokoka nesigala nga nkola ebikolobero era ekyanzijayo mu byonna kumala laba ku bulumi obwo nkusabira mulokola ndaba nga tonnaba kulaba ku bulumi obwo
kkiriza Yesu Kristo okyuke. Tumwagaliza kuloza kuloza. Even omukka kubanga nze kintu nalaba yonge ekitali kiringa ekitono munko. Naye bannange omukka gukugendako n'otandika okuvaamu omusayi mu maaso. Envunyu ekuluma n'ekuyita mu linnyo batenda erinnyo nti liruma n'eri lyange eringanga akasumeeni kadrilu kano kebanyola be bati n'eyita mu linnyo lyo. Banyabo ne bassebo waliyo obulumi obutakoma, waliyo obulumi obukambwe ennyo obutiisa obukanga mu Geyeena. Naye mu makomera gali mu Geyeena ebintu bino wammanga bye byaleeteranga abantu okugenda mu Geyeena eyo. Abantu abo abaali bavoola Katonda, abaali basinze ebifaananyi, abasamize, abenzi, ababbi, waliwo ebibi ebisinga obungi okupakasiza abantu nga kye bayita ekibi ekyamalala ekya entertainment, okwagala okunyumirwa kwegana oyagala onyumirwemu kuwa bulaka, omumyufukirivu, omunene, omuwanvu, omusoga, omuganda, omutoolo n'abalala bonna. Ofune test zonna. Amagombe gakulindiridde okukugema bino ebigambo byenkugamba ngema naye okuwonya kuli mu Yesu. Bona akkiriza Yesu Kristo olwaleero yekka yasobola okusitulirako emigugu kubanga emyoyo egyo gyonna ebyo byonna myoyo era gye gikusindiikiriza okukola ekintu. Gwenna andaba waliwo abalina okusomozebwa okw'abaami baabwe nga baami benzi, abakyala benzi, nga tonaba kunenya mukyala wo bwenzi na mwami wo bwenzi, banyabo ne basaba bampuliriza sooka ofukamire ku mavivi owe omukyala wo musajja Mukama Katonda, owe omusajja wo muwe Kristo Yesu, omugamba atambulemu naye amukutuleko emmeereze zamusiba. Naye abaana b'abantu tulina ffe bye twagala bye tukola bwe ntyo. Pastor Kango nava mu bulumi obukambwe ennyo obutiisa mu Geyeena ng'ebyo ebinsalidde omusango. Ensiri yansalira omusango n'ekiswa kyajulira, buli kimu kyajulira. Ne bangamba Mwoyo Mutuukirivu n'angamba nti ebintu by'olaba eno gwe just ozze biraba genda obigamba abantu abalala, naye abantu b'obigamba basabe nnyo bagambe baleke okujja mu kifo kino. Even ne Katonda yennyini yakitonda tayagala bantu bagendeyo, naye abantu bangi bagendayo. Togezaako kwegomba kugendayo. Kati awo katugende tuyingire eggulu. Si lwaki tetukkiriza tutandikiraawo okushutinga okuddako. Sina buzibu. So basically mpozi olinga alina kibuuzo ku Geyeena gwe kajjo tuzza. Ate ebibuuzo bimala wera mu comment section tujja kuba tubinootinga tudde ng'olaba kyasigalira okyetaagamu explanation y'enjawulo kiteke mu comment section ajja kudda next episode oba kano kagenda kufulumira mu butundu bubiri. It's okay. Ne next episode tutandikira mu ggulu basiibule. Abatulaba njagala kubeebaza nti mwebale nnyo yonna gye mwatandikidde. Ndi mubuulizi wa njiri ate omusumba ayagala nnyo abantu bawone Geyeena. Mbasaba buli lunaku nti mukyuke mukkirize Yesu Kristo ebiba mwe bijjibwewo era musome ku Bayibuli zammwe kubanga ebyawandiikibwa bye bitaasa omuliro mu Geyeena bye bikakakanyamu kubanga Mukama buli kadde atulekerawo ekisa naawe yatuteerawo ekisa nga tumaze okugenda mu Geyeena obanga olinamu ku byawandiikibwa okendeezaako ku kapeyini akatonotono. Then ekirala kyenjagala okubagamba nti tulina crusade yaffe bamikwano mujje munneegatteko tugende nga omulaba waliwo abasamize abanchallenginga. Oyo musamize yatandika ne taata wange Sabo bamuyita Kayita ali awo Bujuuko abasamirira Kibaale ewa Busobozi ku lusozi lw'aba Busobozi olumu balwana ku byayitako mu mawulire mabiga keeyo Bisaka musamize Katonda waawo ne musanga mukuba oluyina akasa siddamu na kutambulira bafuna omusika oba jali batali oyo ye yafe ali bisaka yafa nanti kubanga teyali Katonda taffa nenze cyane wisa Katonda kumanya alwala ne bagana obujjanjabe obwenjawo ne bamutwala mu Agakani gye yafiira leerabo bagenda kuba mwemboko mu Geyeena soka nafiira omwana ne bamukweka nti Katonda afiirwa ate omwana ne bakweka omwana ninga boyo mulambo nagulya kati oyo no mulaba ne tata wange n'oyo omusamize bwe batandika essaba eririawo awo kati lirina mukalina gagadde ne balitwale bagenda nga ne basamirira eyo kati oyo ng'akayanira olusozi
nti lulwe Bisaka ne bano nga balukayanira nembu Bisaka yakolanga ebyamagero naye kati nga baliwe ne bagenda mu kirindi nga baweesa Mukama ekitiibwa amayembe gaabwe ekitiibwa naffe nsaba mujje tugende mu kirindi weese Mukama ekitiibwa nakifuma abantu balabe Mukama tugenda tubeerawo n'obujulizi n'essaawa y'obujulizi buli muntu abuliye Mukama abulieko ku abantu Mukama kyeyamukolera so that tusobole okubeera nga tuwona ng'abantu bangi basobola okusikirizibwa okujja mu Kristo okusenza Kristo. Nsaba wobeera ng'oli eyo nkubirako ku namba yange eri 077 9 3 4 2 nkubirako ng'oyagala otambule ffenna tugende ffenna ng'oyagala okola nange program nti oyagala okubaako nekyoyogerako ko mu dakiika entonotono ojjo kyogereko kubanga oyinza obeera n'obujulizi nga buli touched ng'abantu bujja sobola okulokola emyoyo gy'abantu abangi jangu tukuteeke ku program obayiseemu kawe dakiika nga ziizo abantu abo bamanye basobole okufuna ensonga ebalokosa wabayinayo ku motoka mujje mutuwe motoka tugendere mu motoka tulabise ekitiibwa kya Mukama ya Pastor Kangejja natiro jigula era ngenda jigula mu linnya lya Yesu ndagula emmotoka nkoyo sigera kudda kutambuza bigere eyo gunde ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi guno gwetulimu guno ate n'ekirala eri mmotoka lazo ziri batusaba buli mmotoka mitwala 2 zigenda transporting abantu abo ku chacha baweereza omujjukiro obuweereza bwaffe bupya tetulina baweereza bayimiridde nnyo Mukama atandise kutandise tuzimba tukola mu mulimu ati osobola oga nti kamba weereza emmotoka yange bayambeko otuweereza muno omuvuzi abatulabidde ku Rock International Ministries Matuga YouTube channel. Thank you so much. Ngenda kusaba subscribinga stories zikyajja nyingi abalaba ne muta subscribinga mba mutegeeza ki kyokka no commentinga no gamba banne mukoze kampi kyokka no ta subscribinga kitegeeza ki so abali ku Rock tubatadde Mukama batukumire gwatulabye ng'oli ku Export TV nkwebaza mukwano gwange obudde bw'otuwadde okuva we twatandikidde ne kaakano stories zino zikyajja nyingi ogwo gwa kusubscribinga ogenda kuba obitegeera ne comment section weri oyagala kwogerako ne Expo 0770 942 tuba tuli butola malusu na dokoli awatali kuwananya tukkirize tunnyoke nazino bulungi ava mu ddiiro Mukama Katonda omulungi abatukumire bye bye. Export TV to the world.